Yes, mbaniza nyo kwese Max Media neto sirika YouTube channel mwe na abali mukubera nga mutulaba onako lwalero nsaze okubera nga nkola story no wadde size ezimu ku stories ntiro okubera nga nkola kubanga zikwase nako nzomu ku bantu abali emotional naye okusinzira ku kabenje akabaddewo ku Freedom City saze okubera nga ntuukira ddala ku ground eri kwabo abamu abantu abagambye okubeera omwenda abafudde nyanga sawa yakakati ndi n'omuku ababaddeyo ku Freedom City enyini ate nga balina oluganda ku sawa kati omuntu kwe tuyinza okubeera nga tuyita omugenzi bintu bingi bisobodde okubeera nga byogerwa neera nga philosophies nyingi ezimu kubeera nga zidevelopinga kubanga waliwo story nimu gye nsomyeko abamu ne bagamba muni ya ku Freedom City basaddakiddeyo abantu mwenda ddala kituufu kyabadde kusaddaaka kabadde kabenje ki exactly ekyabaddewo bentudde nabo wano be bamu ku bantu ababaddeyo ate nga balina oluganda ku ssaawa wano we tuli ku kyalo Wattuba kisangibwa ku luguudo lw'e Bombo Road nga tonababbeera ng'otuuka Matugga kiri wakati wa Kawanda ne Matugga we bagenda okubeera nga baziika omu ku bantu omwenda abafiiridde mwaka akabenje akabadde ku Freedom City ennaku z'omwezi nga 31 omwaka 2022 ekiro ekyatuyingizza omwaka ogwa 2023 ye balekonya amanyago Sana muli Jacqueline omugenzi wadde omuyita oti abadde muganda waffe abadde bamuyitani Nakano Viola Nakano Viola Kaise unajewe amanyago nga Sandra Claire omugenzi wadde omuyita oti muganda wange yabadde mukulu obagga mukulu just batata baganda Kaise unajewe amanyago n'omugenzi wadde nze namala Christian abadde muganda wange kantandikire naawe kyazze kitya kuba tugenda bbera nga tukigatta mpola mpola sobola okutegeera exactly kyekyabaddewo okusinziira ku information gyensembyeyo okubeera nga enfuna akabenje kaneno kakozingiddwa mainly MC eyabadde ku stage naye nga tunatuuka na ku MC we yatuukidde sima yagamba abantu mugende mu live fireworks ate banange mukomewo mbu wabadde waawo akavuyo akaleetedde abantu okubeera nga bafa mbadde tukyagendera ddala maaso nga neebuuza lwaki yabadde Freedom City ku bifo byonna ebyabaddeyo okutwaliza owamu kyazze kitya mwavudde mutya owaka mwafunye mutya ID ya ssente kubanga nawe muli baana bato ani abawadde ssente okutuuka mwagenze ku Freedom City sente zo twabadde nazo kubanga tubadde tulinayo tukola nga tugenda ne tuyambako maama waffe n'atuwa ssente era nga tusondera Freedom City nga 31 walamu n'oyo omugenzi kati twabadde already twali tulina idea kuva nga twakawummula nga tulina idea nti nga 31 ku Freedom City tulina ogenda tulabe fiiki okuva bahanika okubiranga ngera twesunze nnyo atugamba Freedom City tujagendayo tulabireyo fireworks tukole ki tudde waka era nga yo idea twali tugirina already sente twali tuzisonda nga tukola nga tugenda tuyambako mama n'atuwa ssente buli lunaku mwagenze sawa nga mmeka ku Freedom City twagenze sazadde 10 baso bebasooka okola kyo okutuuka kubanga bafudde babiri bonna nga bali ab'emikwano bafudde babiri kati basooka ne bagenda basatu oyo n'abo abagenzi babiri nsooka ngamba mwasooka genda gwe naye nabali ababiri anedda ije omugenzi yasooka genda nono then noli mukwano gwe naye eyafudde bebatusooka then nze wenamaani ngenda n'oyo ne mukwano gwaffe then ne tubasangayo naye nga mubeera ewaka wamu tubeera wewamu ki ekyabaleetera bosooka okugenda gwe oluvannyuma gyeno anti ffe twalina mukwano gwaffe gwe twali tulinze nga tabeeraawo yabeera ggangu kati twali tumulinzeeko ajje naye tugende then kalibo ne bagamba ke bagende tujja basangayo ogambye zaali mu ssaawa nga 10 mwe mwagendera bali nga bo bagendanga ssaawa mmeka bo bagendanga ku 9 awo nga zigendera mu 10 bali bakasimbula ne bayitawo dakiika nga 15 naffe ne tugenda mukwano gwaffe nga ze naffe ne tugenda ne tubasangayo era twali twakayingira bwe tuti ne batulaba ne batuyita ne bayimirira ne batulaba tugamba mujje wano ne tugamba ne tulaba we baali
ne tubeeraawo ne tulaba abayimbi kati zaali ziri ssaawa nga 5 ndakiika nga 5:03 nga zigenda kubeera ssaawa 6 abula dakika 7 ziwere ne batugamba nti nayagala ogenda laba fireworks ne batulaga omulyango nti ayitira awo agenda alabe. Ani abagamba? MC. Omujjukira MC? Mujjukira fesi naye simujjukira linnya lye. Olunga mwakalaba akabayimbi nga bameka n'omuyimbi gw'ogambye yali abatutte Fikfa Mike Ameniri ng'amaze okuperforminga. Ng'amaze okuperforminga kubanga basooka ne baleeta bapcoming nga baabo then Fiki n'alyoka ajja. Awo ne baleeta abayimbi abalala paka era obudde bwatuuka bahajaru nabo nabaaliyo baani ba Eddie Kenzo nga nze nayo performinga baani ne Simasa Kaumaru naye yaliyo bonna. Kati awuziwera ssaawa ogambizadde mu ssaawa nga 5:03 awo abulayo dakika 7 ne batugamba tugende eri kati ne tugenda twagenda nze n'abo abagenzi 2 twagenda ffeka 3 ogenda laba fireworks abo nga tubaleseyo yali ne mukwano gwe. Munnajjukira wa we batudde okusinza ku bantu we bali abantu? Nga twali tutuddewo nga tugamba bwe tulina okwesanga weewo. Kati ffe ne tugenda 3 kati twali tuyingira nga abantu bangi olwedde abantu bali bangi ng'olwedde bagenzeeyo dda. Kati nga twekutte ffenna 3 kajegere nga ndi n'abo abagenzi 2 wamu nange kati nga nze mbali mu makkati olwamaliza ne tukyuka ye n'ambeera emmaaso nze nembeera emmaaso bona 2 ne babeera emabega. Kati awo muwaka akajaga olujjukira abantu baali bangi byakwesindika ne banvaako ne banta bwe banta ne handiko banoonya ne mbanoonya okuddamu balaba ng'omwazirise oyo ali awo omugenzi ali awo ng'azirise. Namulaba kubanga baazirika ne bamubaka jjukira era waazirika akajagalalo kabeerawo ne mulaba ne bamuwa space era bali bamuwadde space. Kati nendaba ono omulala gwe twali naye ng'alaluse naye yali ayagala azirika ne tumukuba empi n'atera ne tumugamba Viola aliwa Viola abadde ki n'agamba azirise ne bamusitula waliwo abalenzi kuba twali tugenze n'omulenzi akaba muyita Ediga tumumanyi naye twamusangayo busanzi n'amusitula ne bamusitula kati era mufa kyomufulumya ne bamwambusa ate eri gye twali tugenda olabira fireworks ate nga wali abantu ne batukola batinaga wajjudde ne tugamba kati tugenda mutwala nga bamusitudde nga tutusengoza ne kugundi ne mu half ye gye twali tugenda. Kati ne tutuukawo netutuuka ndoza ne balemererwa abantu beesindika ne bamusula wansi awo ne batandika otusukuma oli omulenzi nateekawo ekigere waliwo omulenzi era musiteri nateekawo ekigere baleme mugwira oba naye yalemererwa atya ne bamugwira buli yali amusitudde buli omu n'agenda bibye ne bahandika omumugwako ne bamugwira bamuyiseeko ne bamuyitako. Kati ng'olwo naffe tugezaako okujja eno oli ng'ekigere oba baali bakikoze eki nga naye kimulume yali amusitudde Ediga gwe nkugambye nga naye ekigere oba kyali kibadde kisimanyi. Kati ffe ne batusukuma nze n'enfuluma naffe era nange nali naffe ffenna almost ffenna twali tufiiriddeyo naye bakisa kya Mukama. Bw'ofuluma otyo olwo kusindikagana? Kusindikagana ne batusindika gye bakoma okusindika nawe obeera opushinga agenda forward because bali bangi ali wansi naye nga tolina woddirayo kubanga bonna baali bafuluma nga tolina wogendera eri kuddayo kubanga bonna baali basindika kufuluma. Olwo nga bafuluma kuva eno gyali bagenze okola fireworks kubanga basindika kugenda egi kufuluma kubanga baali jjukira yali entrance yali exit ate nga kakubo katini. Kati abantu ne bahandika bonna ozirika kati abantu ndoza bagenda olaba nga abantu bahandisa ozirika buli omu n'abivaako ebya fireworks kubanga ne fireworks tetwamulaba teyaggwa nayo tetwamulaba abantu bonna ne bahandika kufuluma nga tebakyayagala genda nakulaba fireworks nga tebahandisa ozirika baziira. Kubanga ekinneewuunyisa ku Freedom City nali njigenzeemu ku show ya John Black actually gwe gwasooka ogendayo no gwasema n'okugendayo John Black ng'alonkinga we nagiyingiramu munda ndaba eringa nga hall munda kati Freedom City ongamba mbu abantu bafulume bagende balabe fireworks baba bagenda mulabirawo ng'olwedde eri closed way. Nedda tewaali kufuluma waliwo wakakubo wali ogenda waliwo kageti nga baggulawo ne muyingira ndoza nga ku balcony mwali mugenda bera muzilabire wabweru tuzilabire wabweru nenga tuli munda nenga jasho na joyingira then nolaba wabweru
nga bazingo nolaba nga bazikuba nga bakola kikati abasokayo be basobola oziraba kati abajja oluvannyuma nga abantu wajjudde abantu nehandiko zira nehandiko okugwa ne bagwa ate nga kasitogo ye batyobola nga handiko okulinyirira nga bakulinya nga bakuyitako buyisi kati noli nayenze ate oli omulala gye yazirikira ffe tetwalabayo twanakoma kusembayo nga ndaba oyo kubanga oli mudinaye wamulaba wogambidde bamukubira empya asobole okuddenga kati nze we nasembayo okulaba kwoyo nenga amugenderako ng'akaaba kati oli bwe yazirika n'agwa wansi saddamu mulabako kuddamu mulabako nga balina gye bamutadde bamuyiridde naena amazzi bwe bamuwujja bonna ate nagenda okuddamu balaba bonna nga bali babiri bonna bazirise nodi gwe twakuba empya atereere abonana bali awo beebase olonga muri ludda waliwo abantu bebabatadde waliwo abantu bebaali babatadde no nga ku biyigo by'abasajja gye baali babatadde wansi nga babatadde wansi basize bansi bali mubayira amazzi babawujja wetene ebigere basobole okuddamu ofuna omukka kati olwo kijja tokulira amawulire mbu afudde anti awo obamala bebasaawo ne babasitulawo ne baddamu ne babateeka ewalala yalinga parking ne babateeka eyo ne babeera awera naseka ne bababeeza bagenda olaba abaana bafa ne balyoka babajjukira bagamba muno mufulume bweru mufune mmotoka awo ne tugenda neseka ne tumuteeka ku piki naye ng'ayiika buyisi ng'ayiikayika ng'ololiyo omulala bamututte dda naye ono ng'akyali mulamu kubanga mulaba mbu aziriisa oba just nga yafudde dda muwadawadaku ffe twali baali bagamba mu netunuusiza wano zaali zikyakuba naye nga womukola engalo ze zaali zeefunyizaamu bweziti naye nga bwogezako zikolayo bati nga zezaayo zokka bweziti asiga zeefunyulula nga n'emimwa gyakyusiza dda kkala kati ne bagamba naye katugezeko tumutwale engeri entunuusi yayo gye yali ekyakuba naye nga omuteeka ku boda ng'agwa bugwi ng'ayika buyisi ne tumufunira mu mmotoka ne bamutwala mu mmotoka we twasembayo labo ye yagenda nabo ku mmotoka ono tutandikire gwe ku paati eyo oli tugiwulidde gwe eyasigala eno ku butebe gwe tewagenda naba nali nsigaddeyo naye namala nange neŋŋenda nagenda nga nnoonya abo naye nga sibalaba nga wayiseewo eddakiika nga mmeka kubanga bo baali bagambye bagenda basatu mwe musigale awo bajja kujjawo abasangewo abaali tewali gwe bagambye asigale just twali tugambye tujja kwesanga awo ne tuba tuvuddeyo ere okomewo awo tulaawo bajja bakusangewo kati nze saamanya ngeri gye bagenzemu kuba nali ntudde bandi mabega nga nze ndi maaso ngenda otuuka otunula emabega nga sibalabawo naye ne mukwano gwange ne mugamba tugende kyaka bagenzeyo tugende mbeere nabo awo we twagenda nali sibalaba nange nenyingi ne tuyingirayo omunda ne mukwano gwange eri eyantu gye baali bagenda awo naye nenyingi ne tuyingirayo nga tuli babiri ne mukwano gwange zaali tezinatandika kkubwa awo ne tuyingira eyo naffe ne zitandika okkuba kati awo abantu nga bangi nnyo nange ne bansindika n'engwa wansi kati awo baali batandise okuninnyako mukwano gwange nanjigyawo nanteeka ku kisenge n'emberawo naye nga nange sikyabitegeera abantu nga beesindika bwesindise awo wezaggwa nangamba tugende aka nemuga ati tetusobola kgenda nga siri ne bano benaze nabo netuddayo eri mu butebe oli mukwano gwa mugumani mulinzi yabat ensonga lwaki mwagenda leeta ye yali gwe wali naye awo ye yali yazeeyo dda ewaka kati oli mulala ye yatusangayo mulenzi yatusangayo kati awo nangamba tugenda nemuga asoya agenda nga siri nabo nemuga tuddeyo gye tubadde netuddayo kati tweddayo n'endaba oyo ng'ali yekka nemubuuza abavayola baliwa nanga abavayola bazirise dda bali waine tewali muntu gwe bakkiriza agendayo kitawo ne tubeera awo ne ntula mu katebe nga tubalinze badde engulu twagenda olaba tebaliwo we babadde noono naye nga tumunoonya tetumulaba kati awo netumala ne tumulaba ng'ayimiridde awo ku kisenge ne tubeera nga tulowooza oba bagenda kudda engulu kuba yali aziriseekokko nga tugenzeyo naye n'amaana nadda engulu kati weerayo twali tumanyi nti agenda kuddamu atukole ki adda engulu ne tubeera awo nga tulinzeeko twagenda olaba tadda ngulu kati ono naye yali ali awo twagenda olaba takyaliwo ate naye ne tudda omunoonya kume nga naye yagenze eri yafuna waita n'agenda eri ewali muganda we batandika omumufaako awo naffe kati
abasirikale nga babivuddeko kuba bye baali bagaana abantu ogendayo eri ewali abazirise kati bwe babivaako nga batandise okugoba abantu awo naffe ne tugendayo ne tusanga ono nga bali muwujja ddengulu ali mu ddwaliro kati waliwo bakwano baffe balenzi era nabo babeerawo waka ne bamusitula ne tukkirira ku kkubo ne tufuna booda naye nga booda tajjaako kubanga bamuteekako ng'omukono gugwabugwi n'omutwe nga gugenda bugenzi ono nga yaguzza gutereere naye nga bigaanye kati ne bamuggyako ku booda waliwo omusajja muzeeyi ati sajja n'aleeta emmotoka n'amuteekamu ne bagenda kati bwe bagenda ffe tetwaddamu manya kyakola kikyatuukawo kuba baali bagenze ffe tetwagenda nze n'oyo twasigala ffe tetwamugendako waliwo abalala n'ono be bamugenderako kati waliwo ne muganda waffe muto ye yatolokayo ewaka naffe twali tetumanyi twamusanga eyo kati ate ffe ne tudda mu kumunoonya nga tutidde nga tuwulira bagamba waliwo omwana afudde tukubira maama tumubuuza oba gy'ali maama n'atugamba siri waka kati awo nange simanyi awo ne tudda mu munoonya ne tumunoonya ne tugenda eri nga abantu bonna bonna baaweddeyo dda ne tugamba tugende akusanga yagenze era ne tugenda waka ne tutuuka nga gy'ali kati twali tukyali waka waliwo abakyala baneiba ne maama we oyo omugenzi bakomawo ne batugamba Viola afudde kati ffe nga tetukikkiriza ne tugamba balabika balimba ffe twasema omulanga ono waliyo n'omulala Edgar oli gwe yagambye then waliyo n'abalenzi abasamu ne Norris ne Jimmy bebaaliyo bebagenderako kati awo ne tuddayo ewaka kuba waali teri aliyo soko katimbe kakati okusinziira ku ono watuwadde version ye n'ono atuwadde version ye nga kiraga kubaaliko abasobola okugenderako naye actually ne mu kugenda eri okulaba soko tuwe version yo kubanga gw'omu kubagenda naye mu kusookera ddala mwali basatu okugyambuka eri okulaba twali mu mmotoka ne tumutwala tutandikire wali eri mmwe okusituka ogamba banene basigale nkozi banene bali noono anti nze nali awo nze yagenda ne bali ababiri abagenzi nze yagenda nabo twagenda abasatu oyo yali teyaliiko kubagenda twamusangayo busanzi ye ye ng'ali eri kwe kumusikasika nangamba omukono ogunnuma tonsika nga olusagala mmuta naye kunvaako nanga mukono ogunnuma tonsika ne mulekayo yagenda okuddamu okunsanga nga ntudde mu katebe n'aŋŋamba bali wane mugamba Viola ali azirise nange simanyi anti we twali naabo oli yakwataga gena ne bano ne basigala kati baali batuganya oyingira nze nasigala nze kono yali ne mukwano gwe nagenda olaasi bye baliko kati nga batuganya oyingire nendaba akuma yali alobye nange ne muyitako nengenda munda nga batuganya ne tumusanga nga azirise ne tumukwata nga tayimuka waliyo bangi baninga 10 baali bakyala nga bakyala be basinga mulowooza baali bakyala bokka nenyingirayo ne tumukwata ne tumuteekako eri ewali empewo nga tazisa ati waliwo mukwano gwaffe baali bamuyita Jimmy olwo kubali abazirise osobola okugamba mbu olwedde nga bafudde nga mulimu abalala bali mu backfire kubanga gwali ogenze kufa ku mwalimu abakazi abalala mwalimu omukazi nga bagamba afudde kati ngo tuli naye ne tumusitula ne tumuteeka eri ewali empewo nga bamu babambudde ne tufuluma waliwo omukwano gwabwe nga abakubidde nga bamugambye aleete booda ne baleeta booda ne tugenda ne tumutwala nga ku booda tajjaako ne tumusitula era ne tugenda ne tusanga emmotoka ne tugenda n'emmotoka ne tugenda mu ddwaliro lyali Kabowe eddwaliro ne tutuuka mu ddwaliro ne tumugjamu ne tumutwala waliyo ne mukwano gwe nga ye bamututte dda waliyo mukwano gwe
nga bamututte dda mu ddwaliro awo ne tumuteeka ku katanda abasawo ne beefulukuta awo nga tumufaako ne batandika obbakebera nga buli we bafumita tewali musaayi ne bafumitafumita nga tewali musaayi buli wamu kati awo ne baleeta kino ekyuma ne bamukebera omutima ng'entunnunsi zikyakubaamuko kuba munzijukira twali tumutwala mu mmotoka yali atunula nga wazibiriza nga atunulamu n'azibiriza nga ndi naye nze yali naye awo ne tugenda era we yafa yali atunula naliyo we batugambira afudde yali atunula awo amaaso n'engaziba netuvaayo. Kikwe ne story tugezaako okubeera nga tudevelopinga oba okuanalyzinga kumwe mwenna abali mu kubeera nga mutulaba yesinze okubeera nga ebuutikira omwaka ekiro ky'omwaka gwa 2022 kubanga paka kati abantu bakyebuuza omusango gwani event manager yamanaginze ekifo kya Freedom City kubanga sigwe munundi ogusoose nga bategekerawo ebivulu naye sigwe munundi ogenda obeera nga gusembayo okubeera nga bategekerawo ebivulu wentunulidde analysis naddala story gyensembyeyo okubeera nga ndaba obuzibu basinze buteeka ku MC oba atali well briefed ku bantu banene kubanga bagamba mbu MC yaleetera abantu banene okubeera nga Freedom City we mugiyingiramu munda kyangu nnyo okubeeramu munda nga mulaba kiki muli mu kubeera nga mulaba obuzibu bubeera bwakufuluma nga mufulumidde wamu naye mbu MC yaddira n'agamba abantu bannange mufulume wabweru mugende mulabe fireworks kyokka mbu batuuka okugende gye balina olabira fireworks nga abantu bajjudde abalala abasirikale ne batandika okugamba abantu nedda eno temujja muddeyo eri kati akavuyo k'abali mu kuva eri abawulidde mbu mugende wabweru mulabe fireworks ate nga neno gye bagenda olabira fireworks wajjudde bagamba abantu mudde eri kwe kwali okwesindika n'okwenyigiriza akavuyo we kaviira ddala okutuuka ntinira so far we tuli mu kubeera nga tukauntingira abantu 9 be baafiiridde nga n'ekisinga okubeera nga kitukuba enkyukwe wadde mulimu n'abaffe ye mukyala yagenze n'abaana be ababiri nabo nga baafiiriddemu tegeddeko mbu omu abadde wa myaka 9 omulala wa myaka 12 ono gwe twogerako abadde myaka abadde na myaka abadde yakamaliza senior 4 myaka 18 yakamaliza senior 4 ne results tezinakoma tebinakomawo ebibuuzo mama ye yali yabakkiriza okubeera nga mugenda yes mwe mwali mwasonda nga mwapulaninga bulungi nnyo era ku makya twamugamba tugenda n'agamba tewali buzibu mugende manyi wa gye mulaga muline mukulu kubeera twali tugendangayo ng'atukkiriza ku Freedom City osuubira obuzibu bwavudde era bwava ku MC bwava na ku fireworks kubeera twali bulungi nga tutudde awo natugamba mugende mulabe fireworks ne tugenda era ne twenyiga nange bantaasa butaasa ne batulinnyalinnyako era waliwo omulenzi eyajja n'asikayo n'agamba vaayo ne tuvaayo naye nga abantu abasinga bali wansi babalinnyeko babalinnye ku mitwe osobola okuddayo ku Freedom City okulaba fireworks okuddayo nja kuddayo naye nga sigenze kulaba fireworks kwekumira mu kifo ekimu obuzibu golaba bwava ku ki exact obeera otunuddemu n'ogamba naye singa tetwakola kino na kino osanga twandibadde ne muganda waffe akyali mulamu nze ngamba obuzibu bwava ku MC agamba abantu nti mufulume mulabe fireworks singa teyabagamba buli muntu yandisigadde ng'atudde we yali ebyo byonna obuzibu tebwandibaddewo naye olw'okubanga ye oba obuzibu tebuba bwatuuka kuba buli muntu yali atudde bulungi ng'ateredde nga tewali era bwali tewali buzibu butuuseewo nga tewali n'abazirise paka bwe bagamba nti abantu bagende balabe fireworks awo ebizibu ne bitandika okubaawo ebigambo ebisembayo eri abaana bali mu myaka gyammwe kikyoyinza okubeera ngo nze kyakaka kyenyinza osobola okuba nga mbagamba nti olunaku lwa 3 mu lumu terunyuma okutambulirako olunaku luba lubi nnyo kubanga baatuganye nti n'olunaku lwa 3 mu lumu abantu bangi abafiirako olwo olunaku ate tulekerawo n'okutambula kubanga kati singa tetwatambula gendeyo okutulamusanga singa tebaafa okutambula n'olunaku lwa 3 mu lumu actually incidents nga zino zizze zibeerawo naye ezasembayo okubeerawo ne mufiiramu naddala abaana ab'amasomero suubira yali ku biiki ezimu
taawe ne batuuka n'okubeera nga baziggala era yali festive season abaana bangi abafiira ku beach nga bali mu mazzi ku guno omulundi tetwafunyewo obuzibu bwa mazzi naye ate laba yate ekikanga bwanga kino wekize ne kitugwira ngenda sigala nga nkola follow up kweno story nebaza nnyo abasobodde okubeera nga bavaayo netwogerezanyako nabo ngenda sigala waneeno paka nga tuziise mwannyinaffe muganda waffe anti waffe sister waffe kazini waffe tulabe nga tumuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera abantu abagamba mbu management y'ekifo kya Freedom City oba organizer w'ekivvulu ekyo kubanga yalinayo ekivvulu ku 31 ku Freedom City nga lumu nga agenda beera nga ekivvulu kye kimu organizer agenda beera nga kitwala ku Aero Beach kati naye tujja sobola okubeera nga tukola follow up tulabe ye ensobi yava luddawa kyava ku manager kyava ku kifo kyava ku badigize tulabe ensobi we tubeera bakujigira oba bo batuyambye batakubanga ekifo kya Freedom City yes hosting abantu bangi bo bavuddeyo okubeera nga bakola follow up ku bantu abafunira obuzibu mu kifo kyabwe ku bantu abafa organizer bavuddeyo okulanga bakola follow up ku bantu oba bo bayagadde bwagazi ssente mbu bwe bafunye ssente tewali kyoyinza kubeera nga obagamba ndasigala nga nkola follow up on kutosirika YouTube channel ne SMX Media tulabe nga tufuna tutuuka ku nsonga oba ku kinyusi ky'ensonga eno kansigale nga mbalaga nga bigenda okubeera nga tugenda mu maaso nga tuwerekerako mwannyinaffe okubeera nga tumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera.